Essula ey'okutaano. Oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'Abayudaaya. Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemi. Naye mu Yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye baayita mu Lwebbulaniya Besesuda nga kiriko ebigango 5. Mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde, abazibe b'amaaso, abalema, abakoozimbye nga balindirira amazzi okubimba, kubanga malayika yakkanga mu kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi. Oyo yasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe yabanga nabwo. Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti, oyagala okuba omulamu? Omulwadde n'amuddamu nti, ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi weegeeserera. Nze wenjijjira omulala nga nsoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti, golokoka, weetike ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu, ne yeetika ekitanda kye n'atambula. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Awo Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezebbwa nti, leero Ssabbiiti, muzizo ggwe okwetika ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti, oli amponyezza, ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda ky'otambule. Ne bamubuuza nti, omuntu oyo y'ani eyakugambye nti weetikka otambule? Naye yawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu, n'amugamba nti, laba, oli mulamu. Toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Omuntu oyo n'agenda n'abuulira Abayudaaya nti Yesu ye yamponya. Awo Abayudaaya kyebaava bayigganya Yesu kubanga yakolera ebyo ku Ssabbiiti. Naye Yesu n'abaddamu nti, Kitange akola okutuusa kaakano, nange nkola. Awo Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta, kubanga tasobezza Ssabbiiti yokka, era naye yayita Katonda kitaawe ye nga yeefuula eyenkanankana ne Katonda. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti omwana tayinza yekka kukola kintu bw'atalabira ku kitaawe ng'akola. Kubanga ye by'akola byonna n'omwana by'akola bw'atyo. Kubanga kitange ayagala omwana amulaga byonna by'akola yennyini, era alimulaga emirimu eminene egisinga egyo mmwe mwewuunye. Kubanga kitange bw'azuukiza abafu n'abawa obulamu, bw'atyo n'omwana abawa obulamu bonna b'ayagala okuwa. Kubanga kitange n'okusala tasalira muntu musango, naye yawa omwana okusala omusango gwonna. Bonna bassengamu omwana ekitiibwa nga bwe bassaamu kitange ekitiibwa. Atassaamu mwana kitiibwa nga tassaamu kitiibwa kitaawe eyamutuma. Ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma, alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango, naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Ddala ddala mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kaakano, abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, n'abo abaliwulira baliba balamu. Kubanga kitange bw'alina obulamu mu ye, bw'atyo bwe yawa omwana okuba n'obulamu mu ye, era yamuwa obuyinza okusala omusango, kubanga ye mwana w'omuntu. Temwewuunya ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Nze siyinza kukola kintu ku bwange, nga bwe mpulira bwe nsala, n'omusango gwe nsala gwa nsonga, kubanga sinoonya bye njagala nze, wabula eyantuma by'ayagala. Bwe neetegeeza ebyange nze, okutegeeza kwange si kwa mazima. Waliwo omulala ategeeza ebyange, nange mmanyi nti ebyange by'ategeeza bya mazima. Mmwe mwatumira Yokaana, naye n'ategeeza amazima. Naye okutegeeza kw'omuntu si kukkiriza nze, naye njogera ebyo mmwe mulokoke. Oyo yali tabaaza eyaka emasamasa, nammwe mwayagala ekiseera kitono okusanyukira okutangaala kwe. Naye okutegeeza kwe nnina kwe kukulu okusinga okwa Yokaana, kubanga emirimu kitange gye yampa okutuukiriza
emirimu gyennyini gye nkola gye gitegeeza ebyange nga Kitange ye yantuma, era Kitange eyantuma oyo ye yategeeza ebyange. Temwawulira ddoboozi lye n'akatono newaakubadde okulaba ekifaananyi kye, so temulina kigambo kye nga kibeera mu mmwe, kubanga oyo gwe yatuma temumukkiriza. Munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo, n'ebyo bye bitegeeza ebyange, era temwagala kujja gye ndi okubeera n'obulamu. Siweebwa bantu kitiibwa, naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda tekubaliimu. Nze najja mu linnya lya Kitange naye temunsembezza, omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe mulimusembeza. Mwe muyinza mutya okukkiriza bwe mwagala okuweebwa ekitiibwa mwekka na mwekka ne mutanoonya kitiibwa ekiva eri Katonda ali omu yekka? Temulowooza nti nze ndibaloopa eri Kitange, gy'ali abaloopa ye Musa gwe musuubira. Kuba singa mukkiriza Musa nange mwandinzikirizza, kubanga yampandiikako nze. Naye bwe mutakkiriza oyo bye yawandiika, mulikkiriza mutya ebigambo byange?